Okukyala kwa Papa Paulo owookubiri kati omutuukirivu oba oliawo kukyali ku bwongo bwa bannayuganda bangi abaali bategeera n'okugoberera obulungi ebyaliwo mu kiseera ekyo. Nga 5 Ogwokubiri 1993 Papa John Paul owookubiri yatonnya ku kisaawe Entebbe gye yaanizibwa n'essanyu bannayuganda abaali bamulindiridde okumala akabanga. Papa Paulo ow'omukaaga yajja wano omwesiimi naye yalabibwa batono, naye ono okulaba nti eggwanga lyonna lyamulaba ate nga n'empuliziganya nayo yeeyongedde, yafuukira ddala omupaapa waabwe. Emmanuel Kalidinaali Wamala eyali Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala mu kiseera ekyo y'omu ku baakulira enteekateeka z'okwaniriza paapa ono. Ajjukira nti baamanya ku kukyala kuno ng'ekyabula ebbanga lya mwaka nga mulamba ekyabawa omwagaanya okweteekateeka obulungi ate mu budde. Mwe mwali okuteekateeka bannayuganda mu mwoyo baanirize batya okulambula kwa paapa, kubanga ffe wa tukuyita okukyala naye ekigambo kigazi ekyo ekyokukyala kitwaliramu nekiri ekyokulambula, naye nga ddala omutima gw'okukyala okwo kuli kukunyweza bakkiriza mu kukkiriza kwabwe. Mu kuteekateeka abantu mu by'omwoyo, Kalidinaali agamba nti baawandiika ebbaluwa eyayitibwa Let Your Light Shine era nga guno gwe gwali omulamwa okukyala kwa Papa John Paul owookubiri kwe kwatambulizibwa. Zo enteekateeka ez'ebweru, Kalidinaali agamba zaali ntono ddala olw'ensonga ezitaali zimu era zaakwasaganyizibwa Ekereziya ne gavumenti. Kuba Namugongo titwamukwatako kugamba nti tumufuula ow'ekitalo okuggyako okuddaabiriza obuguudo obwo nakina kino ekyokussaako sementi, naye ebintu bingi byasigala nga bwe byali. Tetwalina nnyo nkiiko z'amaanyi nga kati ze tulina, wakati ebintu bigazi nnyo. Pulezidenti yennyini yasituka n'agenda n'ayita paapa, ono nayateeka okulaba nti omugenyi bw'amwaniriza bulungi. Okukyala kwa Papa John Paul owookubiri, Kalidinaali bw'akugeraageranya n'okwa Papa Paulo ow'omukaaga okwasooka mu 1969 agamba kwali kwa njawulo mu ngeri nnyingi. Abantu ba Uganda yabaagala nnyo nabo bamwagala nnyo. Sooka yatuwa ennaku eziwerako n'asobola okutuuka mu bitundu ebina ebikulu ebya Uganda. Uganda buli tuyinza okugaa nti oyo paapa yafuukira ddala paapa waffe. Paapa ono yamala ennaku 6 mulambirira era nga yatalaaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu nga Eggulu, Soroti, Kasese n'asinkana abavubuka e Nakivubo ko n'okukyalira ekiggwa ky'abajulizi e Namugongo n'ebitundu ebirala. Bantu bangi baamulaba, bantu bangi baawulira eddoboozi lye, buli gye yatuukanga n'atuwa obubaka naddala ng'atunulira embeera y'ekitundu ekyo. Byalimu obugulumbo nga Kasese, bwe yagenda e Kasese waali watandise okuwulirayo obugulumbo. Meseji ye yali ku nsonga eyo. Nga 7 Ogwokubiri 1993 Papa yayimba misa mu kiggwa ky'abajulizi e Namugongo mwe yatukuliriza n'Ekereziya y'abajulizi eno okugissa ku ssa lya Minor Basilica. Eno agambibwa okuba nga yayogera ebigambo mu lufuutifuuti ebivuunulwa nti kino kye kifo ekitangala kya Kristo we kyayakira ku ttaka lyammwe, kyali kifo kya nzikiza. Namugongo ekitangala kya Kristo we kyayakira mu muliro ogwasaanyaawo Kalooli Lwanga ne banne. Leka ekitangala kino nno kyake mu Afrika yonna. Leero twafukamira ffembi mu maaso ekisigala oba altaari eri mu Namugongo Basilica. Ebiseera ebyo sinza kubyerabira. Maddala nga ndaba nti kaakati oli mutuukirivu, nange nali awo kumpi n'omutuukirivu. Neri nakya nali awo kumpi n'omutuukirivu. Nsaba busabi ne mu ggulu mbeere kumpi naye.
Uganda efunye omukisa nate okukyaza Papa omulala Papa Francis. Kalidinaali agamba essira lyetaaga liteebwe nnyo okutukuza emitima gy'abantu beetegekere okwaniriza omusika wa Peetero. Kimuleeta kutunyweza mu kukkiriza, buli omu naffe yeekube mu mutima yeebuuze nti okukkiriza okwange kufaanana kutya. Gertrude Tumusiime Witkware, NTV.